Wagambe twetaaga millions 15. Yeah, 15. Millions 15 nga bills eddwaliro zizitya oba nga bills eddwaliro tetunazitegeera. Wanagula repatriation ya body. Yes, ya million 15. Yes. Tulinawo ssente. Tulinawo ssente zilekera ziruddawa. Nashi yamanyi kubya ssente ndowooza. Kukibuuzo kyo mbadde nsabanga ntebe wagamba tekyetaaga ssente tuddamu kusonda tulekerawo sona ssente nali suggested ekintu kimu tuddamu kusonda kati sonde musonda naluwulizo sibosegera tuliziganye bwekibanga emiliyoni 15 zakuzayo buzza mayitika biru z'eddwaliro kubanga kyesinza kukiriziganya naawe oba kyesinza kukiriziganya essaawa y'olwaleero nzikiriza ndi waliwo waving esobola okukolebwa ku ssente ezo naye teyinza kubeera 100%. So nze kyenyinza okusaba genda mu ddwaliro batubuulire twaba wevinze tusigaza balance wa ssente mmeka. Omala kufuna death certificate, then you end up with the Yes. Mambulire, how much money we're supposed to pay, or if we're not supposed to pay anything. Ekintu ky'okubanga twetaaga kubanga tuyinza okulowooza nti tunoonya 15 oba weeziye 15 ne tumaliriza nga ate twetaaga fitting engatto z'olimu okozesa responsibility eyo okitegeera twetaaga tuwa abantu bano abali ku social media naffe abali wano nga tubawa exactbisaamuwonge tesobola okugamba kino kimu oba ngenza Abudabi enkya oba ntaddeko mafuta ngenda gateeka mu resiti yange bwentuuka mu embassy oba bansaba ekintu kyonna kyonna nja kiteeka mu resiti yange bwe mba nkomyeyo nengenda ku death certificate byonna byonna jja biteeka ku resiti yange. Because we're not really sure how much we will get from the hospital. Gatulos are buying to a bill like maybe 7,000. Most times when they give away, but chilling over the deduction, which might be most of the time, right? So I think Gatulo was that's the amount they will give us. Then they at the expense back home 1 or 2 kila. But you know, to a funeral service. Lidako tuleme okubalira eky'Uganda mayiti ng'etuuse ku kisaawe Entebbe teyinza kulemera ku kisaawe Entebbe otegeera omuwalabu yatikako mayiti n'agituusa ku kisaawe Entebbe ne bankubira essimu mu ssaawa 3 zokka yali emaze n'okutuuka mu ddwaliro nga ne postmortem ekoleddwa ng'eri mu gundi ekitegeera ekyewaka tuleme kitunuulira nnyo twanyisa ekyana gye tusobola omukola wano tetubawa omuntu bakolese bakola ki ekiddako kati watu alipesipifulumyu kwe kusooka okubeera nga odda mu ddwaliro otubuulire exactly that information I will give it to you on Wednesday because I'm so sure tomorrow I'll be able to get the documentation from the embassy. When before I'm gonna go very early, like around 8 a.m. So by Sawa Tano Mukagamba video Abu Dhabi. Then I come here, I do the process here, I give the certificate. Then on Wednesday I get the okay, national control process your name your fraud charge. Anyway, Embassy transportation. Transportation. Ugamba transportation. Sebwende kugane omusolo okugera amafuta bamwagala. Essaawa zino we tuli ashiri tewali alina ssente. Wali abalina wano bagenda. Tewali alina ssente tukyalina kinene kye tukyabala wali kitegeeza ku bantu nga mwezi okunjota amafuta. Kiriba kikyashiri. Kimude kigenda kugwera ku TikTok abantu bali busy ate TikTok siddagala webale nnyo katulina okukkiriza nti akakiiko weekali akakiiko katweyanjulire akakiiko kakole tekigenda kukoma ku Gloria leka naye nga kino kyemulaze walayi one love abaleta baleta emboozi wala abaana benawulira abo muli mugamba gundi yajja yalese ssente wezi it doesn't matter Gloria abadde teetaaga ssente ya muntu yenna abadde yeetaaga just mulaga mukwano zekakasa yonna gyali musanyufu lwa nsonga abannayuganda babaddewo ku lulwe kyabaleta suubira abadde nga akola video nga muziyitako temuzirayikinga nga n'okumufolowinga folo mwazinuna naye essaawa emu
essaawa eno buli omu gwalayikinga gwa followinga buli omu gwanoonyako ki gwanoonyako vidiyo okuze akawunti yo senga omuntu laavu mugimulaga akyali mulamu kyekisinga okukola amakulu ashiro simanyi sente meka zakasondwawo naye ekikulu kyabina sente zisondebwa zisondebwa kukwata golo yamuza waka nakola ku nteekateeka era abantu abali ewaka nzijukira omugenzi nze okugendayo mu ddwaliro yangamba mumpitire balista netuukawo yali musayi naye ekikulu kyenasooka omubuuza yagamba oyo ampite tinasooka omubuuza naye alina pini yaki yenamba kwe bateeka ssente nangamba yesenga nalongo n'omwana kati senga bapurezentinga esente eziriwo sente ezibulawo tuziweeyo bayirawe nina n'omubaka ow'omukulu bamuyita Sidiki Voko omuyimbi agambye tuziwana wali awandiika wano sebo ow'ekitabo jangu kiri emitwalo 5 wuno ow'ekitabo jangu aziwaddeyo n'abagamba naye kabeere kaweeyo ow'ekitabo aliwa sikuyomba sebo tulina kati sebo tulina twakategere enteekateekerawo essimu tugigyeko ssente zonna ezibaddeko miliyoni 9 ne miliyoni 9,213 ndowooza mukitegedde bulungi emiliyoni 9 mw'emitwalo 2,13 kankiddemu bane nzayogera kankiddemu nina ssente nze Henry Geoffrey Muwonge wano wennyimiridde era kati bwonkwata n'onkuba ogenda nazo okitegeera nina emiliyoni 9 mw'emitwalo 2,10 kitegerekese bulungi musaga eno yonna omulwadde yali mukazi mugezi nnyo yadde angezesezza okubeera nga noonya omutuufu alina ki sente ezo naye finale sente tuzikoze eki tuzifunye era nezibeera nga ziri seefu nzirina ntegerekese bulungi kyekyalina ekibuuzo kyabuuza ankukwatamu waliwo omukyala alene munge abadde abeera ku mulwadde twatwasangayo yani misiri babadde basasula okukuuma omulwadde ekyo kiwanvu okitandika abadde bangi otandikeko ogenda kugira okumusoma omukyala oyo yesenga njagala okyogerera wano mwenna mukiwulire nti omukyala senga omukyala alina omutima omulungi era asobodde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obwamuweesa ennamba y'essimu senga talina n'11 kyalidde eyo pointi eri kiriya pointi endala eya madamu nashi talina n'11 kyalidde njagala okwogerera wano fenna tukitegeere mukashi nze ayogera nammwe ntwayinze all my level best kuba ninawe natuuka omanyi okunoonyereza kuno kuzibu natuuka nga pini erina abantu abasukka 4 kati nga nina okukozesa obwongo okunoonyereza omutuufu ani atalina n'essimu kuba we batuukidde nga bagamba essimu yeebuze eriko sente kati nga nina okunoonya abaana abalina pini owulira nga nina okunoonya abaana abalina pini ate noonyina alina neki n'essimu naye mukama abadde mwesigwa gye ndi abaana bonna njogeddeko nabo era bonna buli muntu mubuuziza mu ngeri ye buli muntu nambuulya kyakola ki kyalina mpaka mukama bwanyambye nentuuka kwalina essimu oyo nemufuna ate ng'alina essimu mulala n'alina okubeera nga kugula essimu gye babadde basibye nga naye mulala owulira akazannya akabaddeawo era abasinga obungi ndowooza bwenzize wano mubadde mundaba nga nfuluma bwenkola ki bwenkomawo mbadde mpiikinga omu yekka nga nzija wano omuntu wange omu nga tufuluma ebweru nga noonya ki noonya simu weeri noonya sente we ziri omuzannyo gwange gwenzanye gubadde successful
kati obudde tewali naye yakikonyeeko dda kyawedde. Tanziremu ekibuuzo oba kibuuziddwa oba tekibuuziddwa kankiddemu. Ekinkwasiza ssente zino nsonga yenjagala okunyonyolako. Wabaddewo rumors nnyingi nnyo. Okusooka kwa byonna njagala okwebaza omugenzi abadde mukazi mugezi. Omugenzi olunaku abadde alisivinga abantu abasukka 10 naye omugenzi yatusoma n'atutegeera ate ffenna n'atusukka. Omugenzi abadde yeeterekera akasente ke mu ngeri ey'enjawulo omuntu yenna gy'abadde tayinza kukkiriza. Ngezezzaako okubeera omugenzi nga munoonya mpaka at last bwe yambuulidde ekituufu wawe ekikola bwe kiri. Oba nali ku live yani wano ndowooza Thomas obajjukira nina live kwe nali nga nawe kwoli nayogera amannya 2 ne ŋŋamba nti neetaaga sanga mulabeko ne Nashi kuba nali already nga nina kyenkola kyennoonyaako ku bantu abo ababiri. Mukulu mwono okusalamu ekinene bade tokola ensobi n'ogenda n'ensene z'omugenzi tujja kufa naawe. Byonna mubikole. Omuntu aba yakwala sene sireete. Gere mu maaso.